Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbaniriza ko basebo ne banyabo yona je musinziro kubanga mutulaba amanya ne dobozize IBRAH mukasa tuli ku extra digest mugoba nsonga tuli mu bitundu bye wakiseno tukyaliddeko omwami Dauda Bisaso abamba muita Bisaso Dauda original name kisinzira order ja kutunyonyola order entuufu y'amanyage muwandiisi wa film muzanyi wa film is a director at the same time musajja ali ne mu bintu bya motoka makanika alabikidde mu nnyimba oba music videos ez'abayimbi ab'enjawulo mu ggwanga Uganda era nga akola ne skits ezizenga ye naziteeka ku YouTube channel ye emanyiddwa nga Dauda Bisaso. Mugisubscribingeko mu following mumugoberere ku YouTube channel ye. Kola bu skits wa dakika 3 ku 5 there. Tusazeewo tumunoonye. Of course tutunulira abantu abayina legacy oba omukululo oba abayina impact ku society aba transforming the society aba creating the positive impact ku society. Au gemanyi gaffe bwe busobozi bwaffe ye strength yaffe ku mukutu guno gwa extra digest mugoba nsonga nja kwanirizaako muganda wange mukwano gwange mukama wange mukulu wange muna Uganda munange mwami Bisaso ate musiramu munange nkwanirizako ku show nsaba obuze ku balungi abatulaba tutandikirawo. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah abatulaba n'abatuuliriza yesebo nze mukisa gyendi IBRAH oli mukwano gwange nnyo naye ate emyaka mingi tetusinkana bwe tusinkana erimu kulya mmere yaffe soko otekewo akati awo. Naam. Tubeera ku program kuno neŋŋamba abantu nti oyo mukwano gwange kati abantu batandise kifulamu comedy buli omu aŋŋamba gwe buli omu mukwano gwo nebaza Allah nti gwe ekyeyogeredde sinza akyogedde nti oli mukwano gwange gwe ekyeyogeredde genda mu maaso. Alhamdulillah nti oli mukwano gwange nga bw'omenya ebitiibwa byonna ate ndi mukamaawo naye naawe oli mukama wange ate tuli ba Luganda bwe kiri tuli bannayuganda ekintu ekikulu ennyo ate ekikulu ekisembayo nga ffenna tuli mu umma. Allahu akbar. Kati ekyo ekigambo kikulu nnyo tusigala tuli ba mukwano ne tubeera nga tuli bumu naye abatulaba bo balowooza nti tubeera tusinkana buli lunaku nedde okubeerawo mukwano muba muwuliziganya kati enkola yakyuka mu si eri eyaffe eya 1800 ya 1615 bintu byalinga byamabaluwa nakuuba olubulu wa kigere naye nga mbalamusizza nnyo mwebale nnyo kugoberera muganda wange mwebale kutwagala mwebale kumwagala kyemukola kinene kasita okoona ku kantu wali waggulu n'ogamba munnange nkoze bwe nti olwe Luganda olukyasinza okuba olulungi kituufu naawe ali mu kyalo ng'oli mu nnimiro n'ogamba IBRAH mwagala omulimu ogwe mukola mulungi nange mwennyini nga Dauda Bisaso original name Emine yakateekako ko original name VJM yakateekako ng'akajja mu nkola yaffe eri gy'otegedde yesaidi eri naye alhamdulillah mbaaniriza nnyo musigale nga mutumuwuliriza era nga mulaba weewaawo muyinza okujjamu ekyokuyiga. Waliwo ebibuuzo of course kati yafuuka nnono naye nga osanga mu butuufu bwakyo tekikkirizibwa tetukkirizibwa kugamba muntu mukulu nti obulamu bugamba ki naye mu nsonyi abatulaba eyo kamubuuze obulamu bugamba ki? Obulamu alhamdulillah obulamu bwo bwogera manyi abantu babeera okwo kuliko omwami ali Bulaaya eyo alayika y'omu ku baatandika olulimi Oluganda ng'Obuganda tebunnabeerawo buli kyoyogera n'akutereeza bamuyita Tata Rahman
Okay. Ngali Bulaaya. Simanyi wawangalya naye ng'oli mitala w'amayanja, oli wabweru wa ggwanga Uganda. Mutumiddeko olw'okuba nti awomerwa Oluganda. Waliwo n'omukyala omuyita Florence Nakazibwe mukwano gwange. Mukwano gwange nnyo abeera Canada eyo. Naye ayagala nnyo Oluganda. Kola mwesobi y'Oluganda n'omubuuza n'ebbanga ly'omaze e Bulaaya ate Oluganda olwagaza ki? Mane nti wali badde influence mu Luzungu. Ate abantu mutuyambe mutukyusize n'abazungu mu lubagazi olulimi luno. Mutuyambe nti oba nkiiko z'abazungu eyo mu Bungereza mu Amerika batandika okuba nga boogera olulimi luno because olulimi lwa ttendo. Kituufu. So oli otya taata? Oli otya? Obulamu bugamba ki? Obulamu butunyize. Obulamu butunyize. Covid kyatukoze buli woyita Covid ne gwobanja gwegenda okukolera Covid kati ne kiba nti kitunyigira muri nti otyo okubanja IBRAH nti era agenda kyabaddeko kyobaddeko kati n'osigala awo ng'ozinze emikono bwoti naye ffe twazaalibwa nga tuli mu struggle bakozi tuyiya wano na wali ntobe bayiribi nga bw'okyogedde tuyiriba mu mbeera yonna ate wali nze sijja kwogerera balala nze situula era situuza mutwe mbeera nkola ku kino nkola ku kiri naye Allah lukya lumu n'asumulula ngera bwe si buli alina amaanyi mbw ate y'anaatufuga nedda naye si buli akola ennyo nti ataayi namugera ne muddeyo ne mutusongamu enno ng'akola nnyo naye kiki kyakoze abantu bakyogera tumulaba ku mulimu guno tumulaba wali tumulabe mu firimu eno tumulabe mu firimu eri naye tumusanga atambuza bigere ebyo mubasaagala nnyo mu biyingirire ogambye si buli akola ennyo nti yaafuna si buli akola ennyo era gweoba wadde olowooza nti no buli onookoma okukola ennyo kwe kufuna no wazira gy'okoma okukola ennyo kyekikuwa kikyonookola enkya kiddemu omulundi gumu abantu bakitegere bw'okola ennyo tolowooza nti kwe kufuna naye gy'okoma okukola ennyo kyekikuwa kikyonookola enkya generation ekusange ng'oli stable nze nina emyaka 5 egyekutte awamu bwekiti beddu Uganda ekusinga emyaka 10 egenda kujaguza emyaka 6 bukyanga bakyerupe batuviira so kitegeeza Uganda ekusinga emyaka 10 gyokka nvugana ntambula nayo wejje ekigere wenkiza paka ate yo lwenagireka kinasoboka kisoboka inshallah taala naye ogire sooti ya kyekyo I know ke katuluma naye kuba oli agala agamba nti okufa tteeka tekibangako tteeka tekiriyo okufa ki okufa kya butonde si tteeka naye kya butonde era IBRAH oli bagamba nga genda ofe tomunyiigiranga aba akujjukiza bujjukiza nti olina okufa kyekyokka kuba tukigenda tukyerabira kakati nze Uganda we naagirekera kuba nina ogireka bangi bagirese bwe tulajja kwogerako naye yeesigala emuvinga egenda mu maaso so gwekola olabe enkya kyekiddako n'enkya ate olabe ekiddako n'enkya generation zijje paka gwe ate lwonooziviira kati olwaleero mpulira Sire Queen nali sikiwulirangako kya mulembe guno kya guno kati golina okufuba okiyingiramu ninawe nakutunuulirako olunaku lumu ninawe nali mu kamooli nengamba IBRAH naye Asira eyinze ng'olina engeri gy'okwasaganya ensonga nengamba alhamdulillah. Okay, tuli ku Extra Digest mugoba nsonga banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy bavujjirizi bano basangibwa ku Alwada Mall Airport Road UAE Abu Dhabi atenga ne Kampala baguddewo ettabi mu bitundu bye Najja Nankumbi awo ku Stera bakutendeka okubeera barista ng'otuukanye n'omutindo gukola mu hotels zono restaurants eziri rated by the star nti 5 star 1 star 3 star or 2 star ate kyakubiri ku kyo bano tebakoma okwo bazudde olw'obwetaavu n'ebbula ly'emirimu bakutendeka kati okukola sandwich burger ne crepes mu kafubo okunoonya emirimu bano bakutendeka bwe bamala okutendeka either wetandikira omulimu oba okozesebwa either way the choice is upon you babayise ba Roast Coffee Academy ate nga banywanyi baffe aba Posh Properties Limited ebukotaawo bakuguza ennyumba enzimbire ddala ennyumba zaabwe za byapa ate nga ennyumba zino bakuguza okusinziira ku kitundu kyeweegomba mwaba akulaba egomba okubeera emuyenga abaali baagala okubeera emunyonyo buziga
Makindye, Seguku, Ntebe Road, wonna woba ogambye nti wano oba wali, Mpigi, Wakiso, Mukono n'ebitundu ebiriranyeewo. Weekwate Posh Properties Limited. Tulina Dauda Bisaso, muwandiisi ate nga muzannyi wa firimu. Gwe tulinayo olunaku olwaleero ate nga taata, ate nga businessman, ate nga makanika. At the same time, si makanika, atereza nti ekyuma kivudde wazzeewo, azimba. Innovator, azimba. Ogireete emmotoka yo, babeera ku DSTV ne babeera ne balaba Pimp My Ride. Yeah, man. Yo. Kakati bwe babeera eyo. But bw'oba ondaba wano, nze nkola Pimp My Ride. Bw'ompa n'oŋŋamba njagala eno design mu mmotoka yange. Abantu munaye weewuunya babadde tebakifaako naye nga baatunuliranga nnyo emmotoka za mukwano gwange, Mukama Katonda amusaasire, yanva ku maaso n'atwawukana. Olw'okuba nti yali alina okutuukiriza ekyo ekizaalirwana okufa n'afa, Mukama Katonda amusaasire, hakuna matata. Ye muntu gwe natandikirako okuzimba emmotoka ze. So emmotoka z'omugenzi hakuna matata Moses, gwe waziwundanga. Twalina tiimu yali nnene, abalala gye bali, naye ng'obwongo tutuula ne tufumba n'ambuuza kati wano tukole ki? Kati okuva olwo ne kyandimu kuva dda kuba nze era ku kyalo gye nakulira bammanyize nga ndi muntu wakukola bumotoka. Nze neetwala nti n'obulamu bw'omuntu nsobola okubumodify nga ne mbukyusa. Olwo omukka gwassa. Omukka gwe tugulekera Allah n'ebino ebisigadde. Ate bwe kugamba nti akaviiri kasale bw'oti. Ndi omu kubasooka okusala akaviiri kano ng'enviiri nzimalako ku mutwe. Nali sikisuubira nti ate ekiwalaata kinajja. Naye nga nze bwentyo bwe nali nga nze njagala kubeera nga ndi unique. Watandika mwaka ki okusala Shaolini? Natandika 81. Jjukira ndi mukulu. Olwo nga ki ekikusaza Shaolini? Saayinanga budde busanirira nviiri. Olumala okunaaba ne weesiga ebizigo n'oyambala. N'ekirevu kino okiraba? Mpulira nnyo ennaku nga ngenza okukiweeweeta oli n'atandika okisanirira. Osanirira kyaki? Kyekyo kireke. Kyovula nga nagaana okukuza sunna. Siina budde bwa... Olugenda mu saluni nga bakisala nga weyongera. Nga nze ngenda. Mu 81 ng'osala Shaolini. Olwo ng'osazisa ki? Twalinanga ejjirita nakati weeziri. Ejjirita. Era nze maama wange Hadija Mujoga, Allah amumpangaalize. Akyali mulamu. Mulamu. Amina. Ne agimusa kikabi. Naye balamu? Balamu. Enkwege kyabakubira endulu? Nkugambye bakyasambagala. Ani yakusalanga Shaolini eno? Walingawo omuvubuka bamuyitanga Musi ng'abeera mu Kayembe era ko kaali Kayembe. Simanyi lwaki edda abasalanga enviiri babeeranga mu Kayembe. Mbwe mpewe fumule enviiri ezo zigende. Naye nga mukimira ekidomola kimu eky'amazzi ye n'akusala enviiri. Ng'ambuuza lwaki osala akawalaata kuba baagambanga ow'omutwe omumwe yalidde kibe oluyimba lwalinga naye nga nze sikifaako okunyimbwa. So Musi wamusomberanga ekidomola ky'amazzi lita 2. Nga ndeeta obudomola bwa lita 10 zaalinga ndebe. Endebe bano tebazirabyeko zaggirangamu amafuta ne paraffini. Yes. Endebe nzijjukira. Kati nengayiwa mu nsuwa yalina ettogero. Kati amazzi gano yali agakozesanga ki? Amazzi ago yalinga afumbamu ekyuma kino eky'engalo. N'okwoza obutawulo bwava dda, obutawulo we buli naye nga basalanga masuuka bwe nzijukira aga jjinja. Jjinja kibuga naye engoye ezo zaavanga jjinja. Gye baakoleranga ekkolero gye lyali. We wava erinnya jjinja. Kakati ngagamba nti essuuka za jjinja. N'engoye abaana ze bagendanga ku ssomero. Abaana bagendanga ku ssomero engoye ze bayambalanga ziva jjinja era nga. Ono ayambadde populini, ono polisitante, ono jjinja. Gwe ng'oli mukulu naawe ebyo. Nedda taata. IBRAH nja kunoonyerezaako nja kufulumya obukulu bwo. Nti ono ayambadde populini, nti bano bapolisita, nti bano bajjinja. Owulidde. So kati bwe namuleeteranga bye yakolanga kati n'ansala. Era ng'akwata ejjirita kubanga kano ke kakolanga zino zimasiini kati ennaku zino eziriko naye kali tekaalinga tekaluma oli ne bwakola tekasobola kuluma by then nali sinnafuna kirevu naye nga nze ankozesa jjirita ateekamu sabbuuni tewalingawo bino babiyita batya
batuteekako kuno bwe biti ebyo ne byanga ebyo spirit waliwo ne kigundi ekyo ekya girate ne spirit yavadda spirit yaliwo kuveda yaliwo ba spirit bamukozesa naye kati nganza akozesa ejjirita alina akantu mwe yateekanga ejjirita bw'ati nankalakataati kati ate baba sibe babakalakasanga chupa bakusibako nabalaba obalaba chupa nga ya bia nga ya soda baba akolanga batya anti obudde tebayinanga nga chupa yali ya soda yali ya bia sijjukiro bayali zezalinga chupa nga baba jasa kati nga ze babakalakasa obudde tebwalingawo ndowooza ne okugula amajirita ejirita yali ya bbeeyi so musisi akusala enviiri ng'omusombedde ekidomola ky'amazzi bw'otunulamu era bw'oba osobola okuba ng'ojjukira bw'obikwetinga byali bitaalinga byali nga kiri kifiitinzi okubeera nga kyekikola ku kiri bw'otunulira amazzi ge wasombanga okumuleetera n'enviiri ze yakusalanga ani yali akiitinga muno oba mwali mugwaddo yali ankiitinga era nakati musajja mukulu nnyo kati musajja mukulu tekisoboka ye yali ankiitinga nga bakusaza enviiri ku kidomola ky'amazzi nakinonanga eri wansi kasubi ku munaku ku luzzi luli olwa eri wansi era waliwo mu Uganda wange bamuyita Apollo mujuzi kati ali Kigali eyo kwano gwange nnyonnyo tuli ba Luganda bo kale twawula mu mawanga naye tuli ba Luganda kubanga twakula ffenna naye nze nalinanga beringi nze neekolera nze ngango Allah tumweba beringi njijjukira naffe twagikolako ensambya beringi n'oyisaamu omusambya n'ogutemako bulungi nnyo bw'omala okugutemako bulungi nnyo eno n'ofuna emisumaali n'oteekako emiti eno era senga mbadde ni mu mpale nnyimpi n'alikulaze damage eya beringi buli kimu nonkirinako damage emmotoka ngirinako damage epikipiki ngirinako damage ennyonyi ngirinako damage eryato ndirinako damage so wakola beringi n'oteekako emiti gyo noteekako ebidomola nateekangako ebidomola bibiri kimu wali wakati bibiri kati nenzija nsembyayo obutono kati sijja kugamba nti nazigula nabbanga twazibbanga bubbi mu bamakanika zalinga za wogani Dayatsu Ford namaswala bulole buno bwaberangako obubaawo walingawo omwami nga Ford namaswala Bedford namaswala namaswala kitegeeza sikimanyi nange nakisangawo naye nja kinoonyerezaako kubanga kinvunaanyizibwako okukinnyonnyola garaji mwe mwabbanga beringi zino eriwa yali eriawo olaba ku masiro ng'okkirira ekasubi baalinga bakanika Citroen nawo kalinga nawo tugendawo omwami oyo Allah ansaasire erinnya ndyerabidde naye batabani be n'olwaleero tuli nabo omu bamuyita Kiragga bangi bali era tukyali nabo tuli ba Luganda kati nga bwe tuba tuyitawo tuti ng'olina okutunula bwoti noote waliwo omwana yakinkola naye nkijjukira saamukuba namugaba bugambi eyo beringi gizzeewo kankuleetere beringi endala omwana yali akuswamye naawe gyoli abalamu wano nga ntandise okukanika naye namutunulira bwenti neŋaabwe namukuba nja kuba nsitudde emiggo gye bali Allah ayinza okumbonereza nedda omwana ono kamuyite buyisi nemugamba jangu nekajja bambi nekagamba totya obadde oyagala beringi eno nti eno kati namu kati leka nkuwe endala n'omuwa nengena nemufunira beringi endala beringi ezi nemugamba ogenda kukola ki nti ngenda kukola kigaali nenjimuwa simanyi oba omwana gyali ekigambo beringi kya Luganda mu luzungu ye bearing tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange oba IBRAH Mukasa tulina omwami Dauda Bisaso tutunuulira obulamu bwe tutunuulira obuweereza bwe mu art industry tutunuulira obuweereza bwe mu automobile eri mu by'emmotoka n'ebigwa mu kowero n'okuzanya emizanyo njagala tuddeyoko wali ku kusala enviiri wasalanga enviiri zino luvannyuma lwa bbanga ki n'olwaleero nkirina ebbanga lyalinga limpeebwa omutwe gwange okumera kw'enviiri kati era mbeerawo nenkola bwe nti oluwulira bwoti nga bufuuyiridde era n'olwaleero lwakuba wansazeeko mu nsalako yakijaasi yakiyeekera naalibadde era nzisala
eriyo muyekera omunafu nganze bwati ate basinga okuba n'amaanyi abayekera nja kukola nja kuwandiikayo ka script nsabe muzeeyi Nabwana ayigiggi gwoba obeera akulira abayekera omwamero gwe tuli naye baitha ava mu wakaali wudu eyo tujja kutuukayo so osala enviiri ezo osombera oli amazzi besides that wali okola mulimu ki wali osoma wali tosoma wali obeerawo otya obwedda neeraliikirira ekibuuzo ekyo kati ebintu byange ebyokusoma ng'amazima byamatankane nga mpale z'aba 7 byali awo nga tebitegeerekeka naye nga nasoma nasale nagisomera awo ku Masiro wasoma nasale nasoma nasale kyenzijukira mukyo nayina eddalu lingi nebakako mu kkubo emmotoka empiteko nga njala kukola byewuunyisa bino byolaba mu firimu nti emmotoka eyitewo empiteko ogirabe bwoti egenda omala oveeyo era namaliriza nakikola nga nkuze ninkibala ne ŋŋamba kati gwe nga nkyekolera nkyagala ne gwe tukikola naye nga nini fimbi twali kale bagezi bajja tuyita basi motoka kika kye yakuyita yali tata hayo mpanvu ne woba ositamye kakati njagala kikola ate ku motoka entono nga Alufadi bakuziikawa ojja kiraba bakuziikawa nziikibwa wano Kaliiti wano Busiro kumpi kumpi totofaayo ebintu ebisinga kutata wakimala inakimala Alufadi ate era nino kikola ate bwe si kikola kati ani agenda okikola tewali teri senga Museveni teyagenda mu nsikaani yali kikoze najjako bali abafuzi abaaso ye yeewaayo si mulamu wali kati nange kitwale tinanga Alufadi nja giyita bavuma banvuma oyo musiru naye nga nze nkimaze so nasale bw'ogisoma wagisoma paka kyakumeka nasale nasale nja kubuuza ku maama naye lwe mubuuza naye ambuzaabuza kirungi akyali mulamu naye nga nasale bwe ngimaliriza bankyusa ne banziza ku Kasubi muzirimu muzikiti yawo ku muzikiti ng'ova ku Masiro kirira kati va ku Masiro banga atandika okukkirira boti ng'odda ku munaku kanasale kaali awo era abaana bange buli lwempitawo mbalaga waawo nemagamba wali nasomera nasale we bayita ku gundi kati olaba kyaki we bayita ku gundi bayitawo batyawo bazaala ne bannabbi omukazi noyingira ku kakati olaba ekikuba ekikkirire wanna sima waliko nga gundi amukuba embaga luva okwanga tuge bamwanjula ngani ayanjula yasinikane nga yanjula bena naliko kakati olaba awo we twakyamira kati awo wennyini kati gwe kitwale nti ku sayidi eyo opposite kanasale we kaali kakati ate sayidi ate fe twayambukira nga fe tuli manju wa muzikiti kubanga betiani bena namisi banabbi omukazi bali eno kati faate era omupiira twagusambiranga mu kasaawe k'oku Masiro awo saawe no batundirawo gundi batundirawo mwengo Muganda simbadde ndudde kwana sanga basibyewo naye nga ate kijjukire kino nze Dauda Bisaso omutanda kabaka waffe omulungi buli yajjanga nga alina emikolo ze bajja okukola munda omwo nga nze gwe bayita nze nali capucapu nnyo nga nze ngenda nensala embuzi mu lubiri erimu olubiri ndumanyi lundi wano bawe nakulira Masiro olubiri mu Masiro nga gosalako nkoko mbuzi nte era nga nze gwe bayita era n'abakadde baamu abakadde bambe Allah yabajjulula abasinga ng'era bammanyi mugere muyite Dauda mugere nze olongo ine emyaka emeka ine emyaka amaye ebintu by'emyaka ebyo binsumbuwa naye bala nti okuva mu 8 mugumu awo wonna okay bwe bakuzza ku Kasubi muzirimu wasoma paka kyakumeka kati banza ku Kasubi muzirimu nasoma paka kyakubiri kakati ataawo bakiki ekyabaawo waliwo omuwalimu waffe mwalimu Abasi Allah naye amusaasire yafa kati bankyusa atandika okusomesa ebwayise ku Biraali kati simanyi babantwalayo batya ate naye nga inasomayo kubanga nensoma Qur'ani
jinsinga okujjukira nga ngisoma ne njitegeera. That is good. Yo ne njitegeera. Kakati ate olutalo awo lunyingiramu awo batu ekinzijja ku Biraali. Muzeeyi wange Alhaji Musa Kikabya atujjawo awo antwala essingo. Musaza lya Ssaabasajja Kabaka. Ekiryokya. Mu kikube. Kati taata waffe omuto Ajabudu Sali naye Allah amusaasire yakatufaako kati yali nannyini ssomero banteekayo. Kati nze ekinzijjayo kulima. Baali balima nnyo? Naye nkirabye bukulu nti ate kyali kya mugaso nnyo. Mwalimanga ku ssaawa mmeka? Twakeeranga nga kye tusookako. Mulyoke mugende musome? Okwo kwali kwantama nange Mityana. Okwo kwokusooka okulima okwo? Kusooka ne tulima. Oluva ku ssomero. Kuva ssaawa 12 paka kwemu n'onaabako olyoke ogende ku ssomero. Ate nga ne ku ssomero bajja kubalimisa olw'eggulu. Era nga bw'okola ekibonerezo. Muwala wange juzi yaŋŋamba nti bwe tuuka leeti batuwozesa toilet ne mugayinga ekyo kirungi. Toilet oku toilet. Kati weetuukirenga leeti. Toilet nnyangu. Toilet eba nnyangu. Bwe mwatuukanga leeti mwakolanga kimu? Kati ffe walinanga okugenda n'osenya enku ez'okufumba obuugi oluusi. Nze kati era natuukanga leeti kubanga waaliwo ekibonerezo kye baali batutaddeko nga batugamba bw'otuuka leeti gw'ogenda okufumba obuugi. Kati ate yo nga ddiiru nnungi gye ndi. Entamu y'obuugi ey'essomero. Omanye obwana obumpi nga naye kakulu obanga kaakapa. Nga yeggwe. Nze nali nkola ebintu. Olwo simulukuka ddi okufuna omubiri guno n'obuwanvu? Oba kulya ku basimanyi nange sibitegeera. Naye nga nalabirawo nga bate kitaffe si musajja muwanvu. Eri ekyakujjayo kwali kulima. Kati nvaayo mu kulima. N'okomawo e Kampala? Nenkomawo. Wakomawo oti e Kampala? Kati nkomawo najja nvuga ggaali. Okuva eyo yonna Emityana Mubende weeyo? Siwa kumpi awo ziri mayiro 3 kyamira matte n'oyingira awo munda Kiryokya mu kikuba awo. Bakamiliyoni ffe olaba omutalo ogwaffe gwe guno ogwa bakamiliyoni gwe guli naye takimanyi na kukimanya ate nga kyaliwa. So ovuga akagaali maanyi ga kifuba? Nenkomawo. Okomawo Kampala? Nzire Kampala ntuuka e Kampala. Mama kati ate waliwo ebintu ebikyankalamu awo kyovola nga nagamba nti okusoma kwange kwali kuti kubanga ebibiina nabiddangamu ate ne mbivaamu era okwakanagenda okulaba nga nzize sibuuka kyakuna. Wetolera nnyo mu kyokuna. Kumala myaka emeka? Buli ebingamba ngenda okusoma banziza mu kyakuna. Ngamba kiki kati wano kiki? Bye bino bye batugamba nti oyo specialist mu kino. Kati goli specialist mu kyokuna. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Omukugu mu kyokuna gwe ndi naye. Lage owaye kakati emisomo gino okubanga aginnyuka n'ogita waginnyukira mu kyakumeka? Kugambye mu kyakuna nali awo gasibitegeera. Etegeeza watikkirwa mu kyokuna n'obanga nze kati ndi professor mu kyokuna. P4 kubanga nze era ekigamba ndi professor. Kyendi sigamba abaana basome ekyokuna si kirungi. Kirungi erinze. Naye bo kiyinza obutabanguyira. Ekyo kiyinza obutabanguyira kubanga ate n'ebyokusoma kati ennaku zino bitono kubanga nze nagenda okubeera mu kyokuna ekyo mwe neetoololera Kurani nga ngimanyi nga nsobola okwesomera. Mu ddiini mu y'Obuyisiraamu eno wali mu kyakumeka? Ekitwale nti nze Kurani kasita nagitegeera ne mmanya buli kimu eky'eddiini. Bw'oyogera Oluwarabu bw'onsomera mbitegeera seetaaga kumanya kirala. Ekyo nno kikubya nnyo abantu mu nsi eno. Nti tusomesa abaana n'omulemerako n'amaliriza simanya university. Naye agenda okudda era ng'akubanja mulimu. Nenze sibanjangako kitange mmange mulimu. Era n'abaana bange nabagamba nti mummanjanga mirimu. Saagubanja jjajja wange. Saagubanja kulanga omanyi ky'olina okukola. Bw'oba oyagala mirimu gyange gye nkola gitandike. Nze sisabanga ku mulimu. Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Mombasa. Bekwate bakugamba ekintu kiri kimu nti ayagala mu group n'ayagala sekinoomu bakusabalize mali from China to Mombasa. Basangibwa ku Arua Park ate nga China basangibwa Gwanzu. Bakubire ku namba z'essimu ezo buli kimu kitambule bulungi ate nga bo aba Posh Properties Limited bakuguza ennyumba enzimbire ddala okwewala ensindikagano y'abazimbi
material yabuze bei ya material erinye kirido ba ebuze ku katale gwekwata ba Posh Properties bakuguze ennyumba enzimbire ddala. Mwami Bisaso njagala tuddeyo ko wali bw'omala ekyokuna kino n'otikkirwa mu kyokuna n'obanguka mu kyokuna wazzaako ki kakati awo ntandika okukima amazzi naye mu kukima amazzi omuntu ayinza okuwuliriza oba n'alaba n'agamba n'ebintu byono sibitegeera kituufu tulina obulamu nga tebutegeerekeka naye ng'ate bwekito bwe kyali era nga gaye mazima kati ntandika okulaba nali nnyo mukwano gwa waliwo kensikiriseyo nze mu kinaana mu gumu nali nnyo mukwano gw'abayeekera kubanga baali bavubuka bemmanyi babansingako obukulu abayeekera it is a big statement bano abaliko kati oba abaali nabo baagala okujjawo abaaliwo kati gwe manya nti mu kiseera ekyo abayeekera abaaliwo abaagala okujja abajjako gavumenti ezo ezaalikaawo abavubuka bano baali ba fedemu bano bakayiira bano ba NRA sima bikoze bitya kati abaana bavanga nnyo ku kyalo ku byalo bye kwe twabeeranga ng'erajja n'akunyumiza twakoze bwe tuti tuli bwe tuti kakati nabalabanga abalabika bo balina life endala kati mu kusoma awo mu kugira awo naye ate ekyasinze okunkuba ate ye Apollo ate ye nga mukwano gwange ate ye n'asoma eyanga ye asoma Apollo ono kati ali e Rwanda ye yasoma kati ndowooza bakyali mu busiru bwange bakyali kiki oba budde nali omanyi nze nali omukulu awaka first born sinze nali omukulu wazira nze mukulu kubanga era okyali era ndi mukulu era abadde bakiwakanya nja kwongera obbabuulira emyaka gyange wano sijja gibabuulira naye nga ndi mukulu kati nalinga nnyo bize mu bato bange kati kola kino batwala eno kati ate mu kuva essinga eyo bwe manva essingo bwe nzije ne Kampala mbeerawo n'encapa kati ntandika okukima amazzi bwe nkima amazzi nenga nyinyikiza walingawo omuvubuka manya amanya ngeerabira ndimwerabize nnyo naye seerabira byenkola kati tubeera naye tukima amazzi naye kati nze ndaba nga tebinkolera kati mu butankolera ngende Nankulabye awo kati ffe manyi twali baana ba mu Nankulabye mu Kiyaaye wagera muzeeyi wange yapangisaako mu Kiyaaye buli wempitawo ndabawo we twasula nga walingawo emizigo we twasula naye naddamu ne mbuuza maama ti emizigo giri gikyaliwo mu Kiyaaye naye nga tegikyuka we muzigo namba waayi kakati bwe nkomawo bwe ngende Nankulabye ndaba waliwo taata wange naye yafa Allah amusaasire bamuyitanga Haji Kiyimba we Nankulabye kati yalinga alinawo ka workshop bakyajinga baatule kati omulimu ogwo ngwegomba ngamba taata lwaki sigenda wali nenkyajinga nenjigo okukola baatule ezo kati ngendawo ntandika okuziyiga ndoza naziyigira nabeerawo emyezi gyali emingi ennyagi ngandika fulu charging battery nentunda eggaali yange nayina eggaali nenjitunda nengula charging machine eya battery kati maama muwulire ekiro taata nga amubuuza amugamba omwana ono yaganidde ddala okusoma kati yasazeewo kuddamu ebyo bya baatule nabadde mmanyi nti olidde bweggwako addayo okusoma saatawaana maama kunnyonnyola kitange nemugamba taata nze ebyensoma sibitegeera ntegeera kukola wamugambirawo kati ntegeera kukola abaana sibagamba namwe mukole ekyo naye mbabuulira nze ate nja babuulira n'ebizibu byenfunye mu butasoma kuba muyinza okuwulya mulogambe nti ataasoma bw'aba asobola okubeera ne IBRAH Mukasa kisoboka naye ate bw'oba ogasseeko ebitabo ate kiba kiyitirivu so bwe mbimugamba kitange mukambwe mukuba oluba n'akuboggolera oyinza ennyingi eziyinza okunkumuka naye ku olwo teyamboggolera ne mmanya mpadde password ekola ki egenda okukola era nentandika nenkola kati myezi 3 ngula welding charging machine otuuze eggaaliyo kati ngamba ngenda nze nasobola okupangisa ekifo ninga ne awa kansobola okukolerawo nentandika okukozesa method omwami Juuko ze yanjigiriza bamuyitanga Juuko yanjigiriza okucharginga battery nozikola kati ntandika battery nzisomba ngenda mu magalaji nengula nendeeta kati ebiseera ebyo okufuna plate za battery ziri munda
ezikola omuliro. Nze ni mulungi nnyo mu kukola omuliro. Nsobola okukola omuliro mu kintu kyonna ze kasita mmalo kitunuulira. Kati mbisomba ewaka bijjulawo kati lumu maama nambuuza bino by'osomba n'oteeka wa byaki ne mugamba ogwo gwe mulimu. Kati nzijukira maama yampaayo siringisi emitwalo egi nengende nankulabyawo nenyongerako obusente bwe nayina kubanga era amazzi gange nalinga nga somba kuweereza ku mayumba olongo gatunda otya amazzi gano ebiseera amazzi gaali ga nusu 10 ya gaali ga 10 ekidomola nenga abala batundanga 5 agange nagaleeteranga 10 lwaki nze aganga amazzi nagajjanga ku mudumu nga amazzi malongo gatukula onywa bunywi era nga nze mbagamba nti nze agange onywa bunywi siga kumala kufumba era bali balinnya balinga abagala oddinka zaako onywa bunywi omulidde nenga ndi muvubuka muto then entandika nempangise nankulabyawo ku maaso ga terrace awo waliwo abantu batufuddeko muganda wange bangi kwa bonna bembadde nabo bonna nentandika obwento ntandika obulamu bwange obw'okwekozesa kyenda kugambye wali nti nze sisabanga ku mulimu nti ngenze nsimbe nti nsaba mulimu ye kakati nsaba omulimu empapula kize ngenda okuteekayo anakugamba obuyigirizeebwo era gwe mbulidde obuyigirize bwange kakati tuddeyoko wali kantu kabayekera abavubuka bano walemerera otya okubeegattako kununula eggwanga mbadde nsaba ekyo tukiveeko ekyo tukireke kubanga era still bwemba nina bye nayambako nenkuterekera otubuukewo awo tubuukewo njala tudde ku batule zino omulimu gwa batule ogukolera bbanga ki nagukolera emyaka nno gyawera kubanga mwempasa omukyala nagukolera ddala emyaka nga kubanga ngukola omukyala wange muwasa 89 Desemba nga 17 Desemba nga 17 embaga yennyini waliwo ekiruma muto wange anzirako Abdukalimu Sali kimulumba boye baali bajja ku mbaga taata yali avuga kabenzi 10 bwe bakayita kabenzi bwali awo bwagira nnyo mu coffee marketing board ya kati bwe baali bagenda bajja ewandegeya ku muzikiti bagenda otuwo bo babateeka ku loole era bwagira bwasanga mulamu wa mugamba gwe ku mbaga yo ssebo ne batuteeka ku loole so mu 89 wawasa mukyala wo Butongole mpasa mukyala wange mu Butongole era nakolayo ebbanga ttono emirimu negikyankalana waliwo bingi awaawo bingi bwe bikyankalanamu emirimu gikyankalanye ejjukira nfunye obuvunaanyizibwa nenkyusa ate nengamba kati taata yajja nangamba nti nze emmotoka eri ngenda girekawo waŋŋamba emirimu kati olwawe omuganda nga Abdukalimu Sali muleese mujje mu kyalo namuvuga ku ggaali n'omuyingiza ekibuga ngenda mu kyalo mubuuza okola ki nangamba nti kakati mbadde sikyasoma kuba yali agenda mu senior naye ssente biki muzeeyi ne mugamba kati oli kuki kati nga mulaba agenda kuwonoonekera ku kyalo n'omutikka ne mugamba tugende nange atugenda tutya eggaali yiiyo ne tugisotta najja muvuga twasimbulayo saa 9 ogw'ekiro nga bukya muyingira Kampala ne tuyingira ekibuga ffe tuli bazaale ba mu kibuga eri just nze ni muzaale wa mu kibuga gwe bwoba oyagala nze ndi bino baza musima wajja otya mu kibuga nze ekibuga nakivanga muvi nenzira nze nkugambye mama wange okumuwasa kitange yali abeera lusaze kitange akola ekyafaayo kubanga sitole zo date mama wange bambano be bayita simanya mujja nenze muyita mama wange oligino fete tulinaako bino mama we yasooka kuwasa mama wamala omuwasa kati nawasa ate mama omulala naye nga enju eri mu lukuubo bwete guli wali kyekisenge kya mama ate kino kyekisenge kya mama omulala
naye olwaleero waawo osobola obbikola bakwokera mu nnyumba bakwokya guba muliro kaakati nze wenzaalibwa awo so oleeta muganda wange mu kibuga omulimu gwa batule kati omulimu gwa batule gutandisa kati mugamba gwe sigala awo ku batule kati bwasigala awo nze nkwata ntandika okuvuga loole naye nga loole eyo nali nagivugako ko nga tuli mu kyalo mu lutalo awo taata yavuganga baasi za Sserwanga Lwanga kati agireka lumu awo ng'agipaakinze ngisimbula ngitabaaza kikube yonna ngiza ngipaakinga. Oyiga otya okuvuga emmotoka? Neeyigiriza nzekka. Wayigira mu mmotoka ki? Nayigira mu kapijoti. Kaali kaani? Kaali ka muzeeyi naye nkabba mukakomyawo kapaakinga ne ntomera akatandalo ne nnyingira ekiyungu era senga maama yali gyali senga ze mbuyaga ezitukaliza engoye. Watomera akatandalo n'otomera n'ekiyungu? N'ekiyungu n'emmere yalimu neeyiika n'emmenya n'embuzi okugulu. Kati nno gwedda embuzi yali nnume oba? Yali nnume njijjukira bulungi yali yabitanga. Ogimenya okugulu? Okw'amaaso okw'emabega? Okw'emabega. Kwa kono oba ddyo? Awo oba kyonna kale oba kwa kono kwasi kyajjukira. Alright. So ekiyungu kino bw'okitomera n'okola byonna bye wakola ogambye n'emmere wagiyiwa eyali ku kyoto? Njijjukira kwali gaali mayuuni nga kuliko n'ensujju. Nkijjukira bulungi kubanga maama agamba kati ensujju yange nadenteddeko bamugenyi kye yali azze nenninda embooko. Mayuuni ki bwayise wa buli obukopa? Tewaaliyo bwayise buno obukoppa ge gaaliko. N'obiyiwa byonna? Kati maama n'aŋŋamba kati tugenda kukola tutya. Baali bafumbye mayuuni ne bagerekerako gundi ensujju. Because abedda kyali nga kizibu okufumba n'atagerekera. Kyali kizibu. Ekibanyi ky'enku kyo kyasigalayo. Kyajja kyonna wansi birina oba okitegeera. Kati olwo buli musango guba n'ekibonerezo. Kibonerezo kye wafuna? Nagambye kitange ebbanga lyonna abadde mukambwe gye tuli naye nga takuba. Era nze omuntu eyankubako mu bazadde bange yali jjajja azaala maama. Eyankubako nali wabweru ne yali mulwadde ng'ali mu nju. Ati ndi wabweru nzannya. Ne ngamba ababbi baabo ababbi. Ebisara. Nenziruka nenzirira ababbi baabo kati nga akitinga nga alabye ababbi mpita abajasi bajje tukube. Era nalina ekiyuhuni. Ababbi baabo. Naudaka baliwa. Agenda okubusa ngamba sewali nzanya mu bya. Nayingira mu nju n'afuna oluga. N'asooka nteekamu awo. Nasiba kiro. Awo n'ovaawo. Nengenda kuba twali kumpi. Jjajjange yali musajja mugagga nnyo. Ab'e Masaka bamumanyi Kaliisizo, Kyamira Kaliisizo n'ogenda emweruka. Bamuyita bayitaawo. Musajja mugagga alina. So gw'olwakukuba n'ogamba nti kati wano sisula. Nengenda ne bambuuza bakubidde ki nga sobola kukyogera. Wali osobola nga tekitegeerekeka. Kizibu kyobola n'ebintu byange abantu bagala tebitegeerekeka naye ng'ate bw'obyesibako bitegeerekeka. So awo emmotoka kw'okomye njiyiga ntya? Awo ye ku mmotoka otomedde ekiyungu. Nvaayo kati olutalo oludda kati Aji bw'akomawo abiraba n'aŋŋamba okay kati nali njala kusitula awo nziruke ngende emitiyana taata yalinayo omukyala naye nesikola ki nesigenda teyankuba. Nze nali mmanyi mmoloka njimanyi era nze nzikiriza nti n'okutomera ebyo yali accident. Gwe omanyi wali omanye emmotoka? Era bwe kiri lali mmanyi emmotoka kubanga nkwata ku mmoloka ya kitange Abudu Nurusali twagiyitanga Kakaata kali ka Diana. Muganda wange Kamu ye mukulu wange mugamba mpanvugemu angamba yino nenjikona jia kuba jia yayo yalinga yawana nenjikona ngamba bulijjo manyi mmoloka ne mugamba ye ekyo nzikiriza kituli mu musaayi kati pichi we wali obuzibu okuyiga pichi na kati nga sirina gwenjisaba kyokka ate yali wewaka tata yali jjajjange yali makanika wa pichi era ndowooza gye emirimu gino gye nkola yali makanika wa pichi yali muyizi yali muweesi ng'akola emmundu ekyo nakituukiriza mu wakali wudu ate saazikola. Ejjajjawo yali akola emmundu? Eziyiga ensolo ki
era nze nabeerako ko naye ne tuyiggako naye. Mwasinga kuyiga ki? Twayiggako ku njobe, nkijjukira enjobe era ne tugikwata. Kati enjobe bagirya? Obadde ki? Obeerawa? Obeerawa? Enjobe bagirya? Ali lwaki kivumo nnyo bwe kiti abantu? Tolinga enjaba baba bavuma njaba. Si njobe? Njobe tebagivuma. Leka naawe obadde ki? Kyekira kye mwayigga? Bingi naye kati byebyo ekyo ky'oba otwala bingi. Kuba twateganga n'okutega. Era ndi mulungi mu kutega omutego. Guno gwe baluko obulusi mu mitwe? Ogwo. Ngimanyi. Nga naguteze nti nagwe njagala gukube. Bamujja mu bire. Lwaki omutego gwe gukuba omuntu gumuwanika? Anti era kigugu. Science aliwa. Awo science. Because nzijukira mu kyalo eyo omutego baategako enkima ne gukuba enkima ne gugiwanika ku muti waggulu. Ebintu bingi bye tumanyi n'olw'embeera y'obudde obulamu bwe tulimu bye tulina okukola ne tutaddayo naye ng'ate byali birungi nnyo okuyigiriza abantu. Kati olwaleero onoonya ekibira n'ensolo zennyini kati zitandise okutujja kutuuka tube nga tetukyaziraba naye ne bakwata ng'oziyiga. Bwe ŋŋamba kitange ekyokuyiga pikipiki yalina byese. Waliwo byese waka nga waliwo ne bantam. Kati mugamba njagala kuyiga byese. Maya kuvuga pikipiki eyo. Nangamba akakati yalinga yakutegu yalinga esambwa naye nga nze sinnafuna maanyi gagisamba. Kati nangamba ojja kunsukumanga bw'ononsukumanga n'eyaka ng'ovuga. Kati namusukuma nakuwezi. Nga bw'omusukuma agitegula n'eyaka. N'avaako n'ovu. Ate ye navuganga bwe yayakanga ng'agenda bugenzi. Agisalawo aleikum ng'agenda bugenzi. So ogivuga otya olusookera ddala? Kati nze ke yagitegula olwaddako n'engikoona gya ddi ding n'egukwata. Muganda wange ng'ezitobwa naye nagivuga teyankuba ku kigo. Naye nkutegeeza nga ntya Allah okuva ku olwo siddangamu kuwummuza pikipiki paka olwaleero. N'olwaleero oli wa ddigi? Ndi wa ddigi. Era abantu abasinga bamanyidde nnyo mu pikipiki. Era bano abavubuka abapya be batamanyi naye nzikanise nzikyusizza nzikoze kwegamba ndi brand ya pikipiki. Okay, olwokola mulimu ki? Because mu battle waleseyo mutongo. Kati olungenda nkuziza ko mbuziza wale wambuziza ni moroka wajigootya. Moroka tunyonyo. Kati pichi nayo tunyonyo. Kati ntandika okukola ki? Okuvuga emmotoka, ntandika okuvuga loole. Ntandika okusomba amatooke. Gava wagaddawa. Gava mbalala kati nze nawe nkunyumiriza okuvuga loole nga embalala tuvugirawo ennaku ezi. 3. Bw'okigambo olwaleero omuntu tasobola kikkiriza. No, ne wamugamba lunaku lumu takkiriza. Agamba tekisoboka. Era bwe nkinyumiza abantu bangamba naye gwolimba. Lyali kubo nga B. Ng'okuva wano okutuuka e Masaka lunaku. Okuva wano okutuuka e Masaka lunaku. Okuva e Masaka okutuuka embalala. Nawo nga ovugirawo lunaku nga lumu n'ekitundu. Kubanga omuneekongolero wonna awo oyite kyabakuzaawo gende Mbiriizi wonna nga wali. Makubo tebannagakola. Kati okuva embalala mu kyenda awo. Muzi wano. Hubadde ki? Baali kuki? Kati okuva awo embalala okutuuka gundi Isaka muganda wange. Amatooke magajjanga Isaka. Ngulidde kati awo nentandika okuvuga loole naye ng'avuga loole kijaana nga nkono olwo ng'osasulwa sente mmeka? Saamanyize mu butuufu nja kugamba tine sente entuufu ze baalinga bampa tozijjukira? Sizijjukira kubanga banalinyumirwa bunyumirwa. Loole yali yaani? Yali agikatamba naye Allah amusaasire yafa. Yalinga wabba kuli awo. Yali musajja mugagga nnyo. Amatooke mugatuusiza awakaleerwe? Tugatuusiza mu Owino. Ne bagatikkula. Kati nakyusa kati awo nenkyusa kati wenzijjukira amatooke go sijjukirwa kusasulwa kutuufu. Naye nga nafunanga ssente kuba nasobola nkuyimirizaawo famire yange. Kati kuba najjanga ekasubi awo bwenvuga kabenzi nakavugako
ndowooza emyezi gyalinga oba ebiri nvuga matooke ne mu benzi wavugiramu amatooke anti benzi loole kati ntandika okukola ki baleeta obumotoka bwe bayitanga hafutata kati baleeta obumotoka obwa hafutata kitange aliwo omusajja yakolanga mu city council bamuyita Beeka erinnya eddala sirijjukira bambi naye baŋŋamba nti yafa naye balinze nkola ki ku nsi banga ddene nendowooza nyina yalla mwebaze kubanga abantu bonna buli gwe tokiraba IBRAH kyewuunyisa kiba Katonda aba akyanjagala nnyo kitegeeza ni muntu mulungi okyalina obuvunaanyizibwa ebyokukola olina bingi Allah ansaasire nneme kufanga mmaliriza bino bye tuliko wano kuba IBRAH ojja kunneewaanirako tinze nasembyeyo mukolako interview lwate okyo so kati baleeta kafutata kati afutata eyo bagireeta ngivuga nagivuga eyo njijjukira nagivuga omwezi gumu agikatamba n'agula tata zetusanze ezo ziki kona jioti zalinga zigonda naye kati olwale bw'osanga omuyaye ng'agivuga alina ogisomba ati kubanga naye kati waliwo ze bafulumiza emyaka emipya power steering kati bw'agireeta ntandika okusomba ebyennyanja Bambala Makayabu okubitwala e Congo Bambala bye bino ebyawuze ebyawuzemu ne babikaza n'omunnyo bitegedde mbisomba ntandika obisomba nga bwe nkomawo nkomyawo jini obijjawo bizaawa nabijjanga Lwampanga banene Nakasongola n'obitwala e Congo nembitwala e Congo naye nga nawo tuvugirawo wiiki nga emu n'ekitundu mu kukomawo n'oleeta jiiki nendeeta jini bale manyi jiiki nti kwali kwerusa abantu ebiseera jini zino ziva Congo ziva Olukongo n'ebitengi ekitengi ky'e Congo muganda wange nga tekyo nga kyakabi nebinekiresi ebyo bya golodi batugaza golodi biki naye nga nze sibifaako nali nnyumirwa nnyo okuvuga emmotoka olwo osasula otya buli luutu nafunanga emitwalo gyalinga oba 7 luutu yeriwa wano okugenda n'okudda emitwalo 14 gwalinga 7 esatu kitundu mwalaali ne bwe nadduka mu bwadduleeva saafunamo ate saakwana ku bakazi ndi mu bwadduleeva era saazaalako mwana bwerwe lwaki simanyi nalinga bizo manyi bwembeera ku mulimu fukasinga nnyo mu kukola era waliwo omukyala eyankyawako lwakubanga ndi bize naaba olifuuka bw'olifuna obudde olijja kati ngenda okufuna obudde okumusanga naŋŋamba bankuba embaga nemugamba empeta gijjeeko naawe kati obudde mbulina enewe kale biggwera awo ninga bwa bizi kati nabeeranga bizi kati nga nze nanyumirwanga nnyo okuvuga emmotoka nze nga nvuga emmotoka ebigere wano njogeza emmotoka naye bwe natunula ne ŋŋamba naye obwadduleeva buno nja kubeera nga nnyumirwa obudde nga bwe bugenda kati nzijukira ninayo omulimu gwange katola omuto wange Abudu ye ate atandise okukolera ddala mu batule ye ng'akola omulimu ng'agutwalaganya n'ayita muto waffe Ismail Katumba naye n'amuteekawo n'ayita Adamu Kanaabi naye n'amuteekawo kati ate waliwo omuto waffe omulala yasinirwaga ate ye n'agenda mu bakojja kojja Ssennyonjo bakojja abaffe aje Ssennyonjo ebukesa bakojja abaffe kati ye ate n'agenda eyo naye bwe nvaayo ne ŋŋamba ki kye nnina okukola ne nkomawo mu baatule kati mu kudda mu baatule sadda wano wa muto wange ne ŋŋamba tetujja kukwatagana nze ne ngula masiini endala ne ŋŋenda eno wali wagimuguza oba wali wagimuwa namuwa buwi namugagwa omulimu guugwo owulidde omulimu guugwo nze ŋŋenze kati naye naayongeramu kuba naye musajja abadde mu kujjukujju ebbanga lyonna owulidde ate kati ye nze kye navaamu ekikwewuunyisa ate ye n'akiddamu nze nava mu bwadduleeva kati ye ndowooza n'ava mu batule nadda mu bwadduleeva gwe n'ova mu bwadduleeva n'odda mu batule gye wali olede kati eyo gye ntandikira okukanika pikipiki mu mabaatule naye nga jjukira mu baatule nako esaakunyumiriza natagaza ekibuga ng'abantu bw'oba oyagala baatule ewanga lagenda ewa Dauda Nankula nze nava dda nga nnina erinnya lyange era Nankulabye badureva bonna ababadde mu Nankulabye emyaka egyo nga bamanyi Dauda gy'oba ogenda okole ki ofune baatule kati nkwe mwenjigira n'okukanika era emmotoka kati mwalingamu abantu bedda balinga bafala bagulanga emmotoka nga tebazimanyi kati ng'ate nze wayogera ekintu otaneta obeera obimanyi nga nze mbiyiiyayiiya mangu
kati bwenzira mu batule nzira ku Crane Bank nankulabye kati gwe kitwale nti wakyaliwo round about nankulabye kati banga dda ewachi ku United Brothers ekyo gikola Sudiri yalina waawo Crane Bank eyawo kati awo nze nzija nsangawo omwami bamuyita mu staff Kyejo musaba mugamba njala kuteeka nangamba negwe nkuminga okumanyi gwe faana ajimusa twavugana ibasi kicho yagala kikonzi njagala ku charging bado teekaawo kati muto wange ate yenga naye gyali eri akola nange nenteekaawo kati nsanga ayo kya welding ayo ky'omuliro oyo omwami mzee Mustafa kati nga waliwo abagolola kati nze neezira kulaba kintu bwenti n'olwaleero neezira kulaba kintu bwenti tekiri nva ku bwongo kati nemulaba nga ayo ky'omuliro bano ndaba bakanika bano ndaba bagolola emmotoka kati nfuna abasajja baali bakolera ku Basima House baali bajaasi bye bafiirakaawo mbayingiramu ebadde kiki muzeeyi ebadde ki ezikidde mugireete kyamya wano ngitandi kugisumulula pikipiki teyanfuukira pikipiki kati ate nabo Katonda n'agenda abansasa ninamu omukisa nti abantu banjagala abatanjagala yamanyi n'abantu abasinga banjagala ng'abantu amina kati bangamba kiki muto ebadde ki ebadde etya kiki njikanika olwegana nkeera kati ngamba ninomvuka abantu anga nassa yasulawo naye ngaekyali ekifu kyali ki yali ebuuseeko waya ya pulaaga naye ngaekulemye okuzuula kati ng'ebuukiddeko eno munda eno naye kati nfuna omuvubuka nassa essimu zaali tewali muyita mugamba wena pipiki XL 250 ti eganye angamba kakati kyoba okola sooka ogende olabe oba esuula omuliro kubanga ku pulaga okwo ebeesuula genda oba spark ezo zijja ati ngenda okujja nzijayo bwenti nsamba waya yanzigira mu ngalo njizaayo olwasamba nesuula omuliro olwagissaako neyaka bweyaka neŋŋamba abasajja bano mbajjeemu ntya ssente mungenda bagamba ki neŋŋamba kati nali mu luboosi awo kubanga nali nabadda nga nkulemberera kati nga ŋŋamba omwana eyali waawo namugamba sumulula awo ng'asumulula ekiwaawo nga kati kizzeeyo kati nga neekebeza kati njagala ate nabano bennina mbalage nti mu pikipiki ndi wakabi kumbe nga ngisumulula nga nkebera nga mugamba kati simuulaawo leeta genda olete wali twasibisanga gaamu n'owengatto okugatta genda olete gaamu nga muleeta nga tusiba nga tuzzaawo nga ngamba ki ekibadde awo nemugamba nina akantu kenseetinze awo laba kati awo mu kulaaki awo waliwo ka spring sparks dento ngambigeta nga basiba bazzaawo gwe wali naye yali naye nga pifo kudda wansi alabika ate yali teyatuuka mu pifo kuba kati olonze nalinga wa university kuye ekyo kati ate ibalekerawo kumpita wa pifo sebuzi ndi wa university kuna kati nkanika banamaje bakomawo bagisanga etitira sanza kimu bagisamba bati nga kyekyo omwagivuga kirya ku round about akomawo angamba vugamu kuba nali kafulumu kuvuga pikipiki bajukira mu kyalo yo nanga nze mvuga pikipiki njikwatawo njisitula ku mupiira gumu njikomyawo olwabamaje bagamba ono gwe tufunye makanika tamanyi bali ba magodogodo omuzaire tabamanyi magodogodo muzaire banabbi bodata bamanyi bawikirifu bukenya ono gwe tufunye tabamanyi kakati bangamba kati wakoze eki nanga nasumuluddaawo wabadde waliwo ebyagala okuseetinga ebimu nabiguze nembiteekamu sente mmeka nja kumpayo emitwalo 2.5 emitwalo 2.5 zaali sene nyingi ebiseera ebyo bakwata bukwasi ne babala ne bangamba naye tulinayo pikipiki endala ze tujja okukuleetera ntandika okukanika pikipiki neeyungwa kati mu kutandika okukanika pikipiki nva mu baatule osenvula oyingira piki naye nga tewali anjigiriza kukanika pikipiki nti oli azza nsomeseza naye neebuuzanga era nayambukanga nnyo ewa Wycliffe Bukenya nembuuza aba emi abo baani abo kuba bwe baali baana bato naye bajjukira bo bakanikanga pikipiki za mpaka naye kikwewuunyisa nze yayiga oluvannyuma pikipiki ate nagenda okunzika nga ate bazindeetera bamuzeeyi Katenda abo bonna abavuga emmoroka z'empaka bonna abo. Okay, njagala tutunuulire omulimu gwa batule gusaanawo gutya bwe gutyo guggwawo bwe gutyo nga smooth nayingira nnyo kino ekya pikipiki kyantuula nnyo mu mutima
batule ne ziggwawo n'enkita. Okyali mukanika piki kati ate era ne pikipiki nazo ninga agenda yazisindiikiriza kubanga ate ekyokumodifyinga okuzimba motoka kindi nnyo muno n'okukanika kati emmotoka eziri latest nga hama nyumira nnyo ekintu okukyusakyusa nti kati IBRAH nti empale eyo senga tugiteekako ebbaati sayidi eno erya kulomu n'otambula nga wamasamasa kiba kikola amakulu engatta eyo senga tugiteekako ebyo byobeera olaba ebinze buli lwemba ntunuulira emmotoka ngitunuulira gikyusa kati awo mukanika pikipiki neeyungibwako muyita mutabani wange ate muganda wange Yunus Kabuye era tukyali naye tuludde naye oyo ye wakukido Yunusu wakukido kati naye ava ewa Kenya ajja bangamba nti nembagamba ajje ate nga ayinamu atiko kanika yali ayiza okukanika kati nga tutandika garaji tetwatandika garaji teyafuuka garaji kati nyatutunulire oyingira otya emmotoka kati emmotoka because experience yo mukanika piki wakanikira bamajje ne bigaana ne waba wakubuusa ne bikwatayo kati ate yo emmotoka kati emmotoka first time kati olwo tutendeka okuleeta pikipiki garaji nefuuka ya pikipiki kati mikwano gyaffe abalina amapikipiki balinanga amamotoka kati batandika okuleeta emmotoka oli agamba emmotoka yange eno yakyankalanye naye Dauda osobola ne tutandika kati Yunusu ate ye mu mmotoka yali ansingako kati ye ate n'akibala owulidde n'atandika emmotoka kati tuba ati tutandise okubanga sitaya wezajjira baasi eza sitaya ezo waliwo omuzeeyi mu sitaafa yatandise okubeera mu baasi naye avuddeyo mu muliro ate atandise okukanika baasi za sitaya waliwo omwami bamuyitanga Hassani omulala bamuyita ya Rabbi Allah ansasiri abantu mbeerabidde ate balamu Nkambo bonna batandise okujja Osozi balinga wa mwami Kafeero ne yali wa DP ow'Ennankulabi akanika wogani kakati bavaayo bajjaawo tutandika okubeera nabo kati bonna nga bamakanika kati nze noloje yonna njijja kubo bakanika Dauda leeta espanda ate bo mamanyi nange mmanyi kumbe ekintu nze mwensinza okuyigira ebintu ye muntu okulowooza nti ekintu nkimanyi nampita muwa amagezi nze ate nentandikira ku ye n'oyigira ku ye nenjigira ku ye kati tutunulire omulimu gwa batule kikyosinga okugujjukirako ekizibu kyewagufuniramu nga kinene nnyo because ebyogerwa ku batule muzibbamu amazzi mukyusa obuwunga bwe ziba za buwunga ebikondo mu bikyusa ebipapula mu bikyusa kati omulimu gwa batule ekizibu ekigulimu kyali kino batule ya IBRAH obugimaze ogikola Hassani ajja agamba emmotoka yange ezikiridde wali kati tunamugamba IBRAH tannaba kujja gikwate eno genda ojje emmotoka kukubo naye nga ate Hassani azze emmotoka eri Kiboga oba agenda Kiboga n'agenda n'alekawo eno IBRAH bwajja n'omugamba manyi batuleyo kati omanyi wano ensinzeeko ko n'engitwala mu Kisenyi ewa Isima naye kati ky'oba okola ogira oteekako eno tambuze eno bwe naagijjayo olw'eggulu nja kugamba ojje kakati oli n'atadda bajjukira ebiseera ebyo tewaliwo batule za plastic zaavanga Bulaaya zajjiranga ku mmotoka kati wano walingawo batule ze tuyita eza kolasi UGBL ezalinga eza mugundi eza Uganda battery ne ye mulwana nga za chorus kati ezo nzo nga tufumbulula chorus oyo ne tujjamu ebisenge n'obikola era nze bannonako nga ntabuse nga nkola kastika ako nenkassa ku battery nebeera mpya tuku nga nkola ekikondo tamino abali mu battery abakadde bammanyi olwani akunona Luze yali marketing manager we yangamba sebo jangu tukuwe sente ojjokole ne mbagamba nedda nze tebankozesa mu nkole wano kikyate kiganye walwoko embere yakutuukako paka kusibwa ku batule era abantu walako ku poliisi nga ebatule njibuzabuzizza naye nga sigambye nti njiwadde ono n'aganya okukomawo banga ligenderedde banga ligenderedde n'agamba n'ava mu mbeera n'anyooka olwakutwala ku poliisi yawe ye Nankulabye wasulayo saasulayo nasiibayo kati naye olw'okubeera nga mugaye nti nze nga njagalwa omusirikale nabakanyaga bakuba mboozi ng'abaseeka nenga naye yasisa abantu kiki jangu gwe kiki nti bandeese batule naye ate ng'oli ye yakola ensobi
batule ne muwayiriza batule maze emyezi 8 kati go nzina lindoza yafa omusajja musirikale naseka ngamba genda gononye batule musajja ogimuwe nenzija ne nkola batule endala omusajja bami ne muwa batule ye. Omulimu gwa piki guno wagufunira mbuzi buki? Omulimu gwa piki kyotagenda kwerabira? Kyesigenda kwerabira. Waliwo omwavubuko omu yali akola ku KF ku radio ku Sanyu. Radio station che yali wano ku kizimbe kya Sudiri wano ku Crane Bank MP. Sanyu. Sanyu gye yakolanga. Yaleta studio nenjikola nenjimaliriza. Kati ngena nji parking ewakojja wange. Kati nganjivuze ninga pipi omusajja nalabe eggwawo. Omulimu banga ki? Ekyo kyali kitutte emyezi ng'ebiri. Kati nenjitwala nenjipakingayo. Kati mu kujipakingayo mbera onina obusente bwenjagala. Kati ngamba kojja ati oyina samugamba nti pipi kisi yange nga kojja mpayo emitwalo aga 2 Because oyina pipi ki yange ebeera kati musingira pipi ki etali yange ku mitwalo 2 kati oli yalwawo yanduza kyatwala emyezi emirala ng'ena mandi awo nga guse. Kati yate mukujja yalaba piki etambula ku kkubo n'alowooza yeeyiye. Kati wajja nanga piki mbadde nzize wagimala ne mga wali olazeewa biki naye piki nawe nagipakinga naye oli taliyo noonya 2 nga wekkojja wange piki njije nga 2 galabikako. Nali ndi awo nga wogani teyingiddeewo bito zino senkulo ngeyingiddewo ng'eriko abampi n'abawanvu. Ng'eri bampi n'abawanvu abakadde n'abavubuka nga bonna bali muli. Olwo nga bakugamba ki? Bangamba wabba piki bagamba banyingiza buyingiza munda nakabira ku madala ga CPS nensooka nkuba omulanga wawanyaba zafudde sirikale nangamba gwe wadde ki nembagamba nze byammanyi piki yejeri kati nsulayo bakusuzayo nasulayo wansi mu kaduukulu ka CPS mu godown naye nga tewali amanyi wadde abeekazi. Kati banzijayo bangamba pipiki ne mga pipiki manyi weri nti koli oli nga awoza nti kati ekyasinze okunnyamba yagamba pipiki ena gitunda etambula nze magamba pipiki yo sigitundanga pipiki weri bantadde mu mmotoka tuzze namuŋŋoonaawo ewakojja yawe nagipakinga yo nayo nange ekutte kojja mbuuza owaye kiki ne kojja ati pipiki si yange nanyini kakomo pipi omusajja bwe yalaba pipiki ne yeekanga ne bambuuza yeno pipiki yo nti yeeyo nembaga ndoza mulaba kojja aziizi nangamba sentence usojiye zireke gali gagenze kola ki tikati nagamba ndigayo ubeerawo era kyoyagala oggula bino biki bwe bityo naye nga kyenzijukira nalina pipiki gye nali njagala oggula njije mu spare bwe nzijukira kwera obudde nkinoonya. Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli IBRAH Mukasage manya gange banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road ya Abu Dhabi batendeka ba baristas batandise n'okutendeka abantu okola crepes burgers ne sandwich bekwate atenga bo aba Sankago Shipping Company ku Arwapak basabaza emali from China to Mombasa abasubuzi mwekwata aba Sankago emali etambule bulungi nnyo. Tuline Dauda Bisaso muzanyi wa film muwandiisi atenga makanika at the same time. Njagala tutunulire your experience yo mu piki kusibwa n'osulayo. Baddamu ne bakusibako? Tebaddangamu kunsiba lwa piki wazira zona zifunamu binuubule damage zindi ku mubiri zonna nga bwe zaagala. Bubenje biki ebyo? Ayayaya. Emmotoka eno gikanikayo wafunako ko obuzibu ne bakusiba? Tebansiba naye nze nali ngenda okusiba kubanga maani waliwo omukwano gwange musajja naye baŋŋamba yafa bambi ampe emmotoka bwampe emmotoka nze saagala mmotoka anga emmotoka yiiyo gitwale ogikole ovuge kati agimpa bwenjireeta kati waliwo omukwano gwange Isima byekwaso Isima aŋŋamba emmotoka gimpe kati byekwaso Isima ye yawuliraga abwaye emmotoka anyikuguzizza kagenda akola emmotoka noonya byekwaso gambi naye musajja wattu gwe gwali omulundi gwe ogusooka okuba n'emmotoka simupa ffenna twali bavubuka
avuga noonya byekwaso nga mulabako nga talabika abasajja bankubire emmoroka bagikwata naye byekwaso ngenda kunoonyako nkubuuze kiki ekyaliwo kuba emmoroka yo yaddayo naye sikijjukire kiki ekyaliwo kati emmoroka bagikwata abaga emmoroka nagigula banoonya nze baŋŋamba ssebe emmoroka omusajja ngamba emmoroka guwagimuguza naye magana naye simuguzanga mmotoka kati bambi alabika yakyogera mu kutya ekirungi emmoroka yaliwo eri sigamba nti yali nti obaki era teyabeerayo naku poliisi olwamusanga ne bagamba oli yajinguza ne bampita ne bagamba simuguzanga mmotoka abadde avugamu emmoroka yagimpa ngivuge nze nenjiwa oyo abeere nayo kati ekyo kyokka kye nali nfunye mmoroka naye mbadde mwegendereza nnyo mu byemmotoka kubanga emmoroka siri nnyo nze saala nnyo okuvuga mmotoka ndi muntu wa pikipiki era nyinza okugamba olwaleero nti nyinza okuba ninayo akamotoka kange naye nyinza okuba ninayo pikipiki zange yenjawulo ekirimu okay tugenda crossinga tutugendeko ku Wakaliwood oyingira otya Wakaliwood otandika otya movie oba film